balabi baffe abalungi mwandyagadde okubanga muwulira tusoke mu kino then tusoke kiriwa tusoke all white tusoke all white then tudde ku unit white tegede bakuzoza kyange tewandikkiriza all white pate bannange weeri Sunday eno yennyini lwaki twasazeewo ku luno white tubeere white buli show zange zonna ziba themed just tunyume kirungi nnyo okunyumanga mwenna mwaka kitegeera nono ali mu black ono ali mu orange naye bakuuma amateeka galo bano abasajja tosaana kumanya omubbi oba yaliwo ku bano kitegeera ne ffenna bwe twaka ne tubeera mu white osobola okudifferentiate gano ga kitegeera. Do they maintain the color? It's not a must. Because omuntu omu ayinza okuba mwana we are representing so many people. So oba oyambadde t-shirt ya white nga jean ya blue it is okay. But when I'm jean ya white and a t-shirt ya black, it is okay. Now what I in white? It's okay. Jango, it's okay. But with him, it's so that to you make. What your causa? I can white in Dwao, and Paddy Mustard in Dwao. Let me know white in Imurodi, a party. But designer Varimukonko. Never funyo buzibu man in your confident empire. I know. Tuli ku Uganda Museum, wali Kamo Chao, Boba Kavamulago stage enkadde. Ngodde Kamo cha ku Hampsa wenyini wali Uganda Museum. Okuyingira omutwalo gumugoka abaana 15 baana bagenda kuba ne bouncing castle zaabwe era bw'osasula omwana we 15 ye enjoy nga tulina ka section badde eri bouncing castles ya ice cream biki byonna twabateereddaawo then ab'omutwalo ne tudde nate naffe ne tweyagala miryango tugulawo sawa meka sawa by sawa 3 tujja tuli open paka sawa 4 ezekiro because kusawanya kuliko mpira gwa Uganda Cranes takotugala kulabirawo wenyini era show egwa tulina screen enene nnyo tugenda by sawa nyanze nnyo kubanga ndi ku stage ngamba bannange tudde ku katimbagano era tulaba mpira wegugwa tugende waka ekitegeeza jazi yange naye ino okumbera mu nsawo jazi ino okutubeerawo era ne Hassan Wasa mazedde okumpaka drop ngamba bannange fete tuli yeyo naye omupiira tubadde tusaba mugulabiraawo ku Uganda Museum so wekyo kigenda kubeera Sunday no abayimbi line up nina posta genda byo omukulu okyali wange ali mu Howi yampereza nangamba wale this is a line up ningamba wayi kale Nimrod kenyini yabambulira oyinza okumbuzaabuza kati obuzibu bwa DJ Nimrod ayina emikwano mingi okitegeera kati nagenza nze nina abange be nali selectinze okay sikusosola ne just nali nonze mwabati bachalibo bonna bachalibo buli mwimbi chali wange okujjako wa gundi so line up Cindy Ragadi na muleta mu so that acha musemwa abantu myaka jammwe John Black Spice Diana Fresh Kid agenda kuyimba kusawa musanvu alina okukola homework muzeyi we omuntu yena alina amwagala tosuka sawa musanvu muzeyi we namugambe bw'ojja ngenda kutuuza wali ofunika Uganda sikwagala ku stage muzeyi twamugobe mu bivulu muzeyi mugambe kitsoke osobola okujja naye sikwagala ku stage njagalako Fresh Kid na manager akasente ke bafuwako muzeyi yagambye mutera okubala obubi bamanyi manager ngenda mwaka Uganda walaja muzeyi atuule bagambe anyobuveera kati agenda kunya ku Uganda walaja wali ku side Nina Rosie Palaso Azizi Karo Kasita Madrata Nchiko Mariachi Twina mu ne comedy this time round just bajja ne bakangamo kati mandi awo ulira abakubye ssimu VIP Jemo Victor Kamenyo Suspect Reza Eddie Wiz Sharon Payton Karo Kasita bagamba yo jaffe beba fama gamba every artist wali so it's a big lineup but DJ bonna baba kabi bagaye bagenda nabo bate bazanye bagenda kujja babebero kintu tweyagale kuyingira mutwalo nina kujja n'entebe yange entebe we kati we ya white
t-shirt ya white Ani olira bugambye dda. Era kujale ya emeza egole entebe yange. Kusotinga. Oyawe sani ya nimulodi. Tunga mune mpale. Seno ojja kufulia yeye. Eyo njajje kufunira. Okay. Omukulu ladies and gentlemen, all white party. Tuli ku Uganda Museum ku Sunday eno. Okuyingira mutwalo emiryango sawa 3 tujja kuba migule. Security guarantee weri. Security already nayogedde dda ne DPC w'ekira. Inspector General Police yakubye muddazi stamp. Jona badde ne meeting ya police actually tugenda kugenda ku Friday. Mujja kuba muzira videos tubere live nga tu inspecting ekifo nga tuba deploying wano dawali wano tujja kukomawo then face be wise bayita wano tujja kukomawo abena guru bayita wano bana tugenda bakuba Okay, you've had it all, ladies and gentlemen. Tugende tunyumirwe, tugende tweyagale. White. Yes. Yeah, no. Yeah. Chiba beta nojja no goberera chiba bataddewo tojira mu bintu bitakwalana na mukolo. Era at least wachiri akagato omukono gwa white. Chonna. Okuyingira mutwalo emiryango sawa 3 bagambe ejja kuba jaguddwawo. Security weri abasinga ku mbadde mu era league ne security bintu bya Nimrod byo I'm sure era na latest Uganda Police tugirabirawo nga tuwangula Egypt. Wenyini Egypt tugujjayo. Tujja bakuba. Okay. Lero olunaku lwalero still tubaye twogera ku nsonga ya unity among Ugandan artists. Omukulu yangambye kisoboka. Messages nabadde nfuna ku social media Facebook Twitter nga abamu bangamba wali tekisoboka. Abayimbi be Uganda enkwe nyingi obutagaliza bungi abasinga bagala babere bakirimanyi forever which is impossible. Nagamba why ngeri Nimrod jasazeeko, he has been in the game, he has seen it all. Alabe ba artist abaza alabe abagenze alabe abagezezzaako era abimanyi ebitambulira mu ndongo eno. Njagadde nfune side yo. Should we expect engeri akakiiko by the way twandikire kakiiko kanini safu na video feedback Uganda Musicians Association ko wekali kirungi nnyo that wekali kasobola okuyamba abayimbi baba bakakozeseza obulungi okitegeera because omuyimbi complaining ababbi oluyimba lwange na tocha kachiko kono kandi badde kayamba in that mfucho kugenda ku Spark TV n'olekana so kugenda mu kachiko bagambe bannange nze Wyke Ben afulumiza oluyimba ninzo okuwulira John Black Rose zaamu banaye muyite akoleki so that bachikwasaganye that way oba secho ono yabye oluyimba lwange nze n'oluyimba ze na writing ne lyrics zino na lufulumya lunaku weruti ono lwaki yaze na luyimba nga tansasudde kigera so uma yandibadde eyambako in that kind of manner oba sitecho muyimbe bamuyise promoter aganyo musasula kitegeera reporting awa mu association ya no muyimbe bamutimbye na performing natagenda oba ba promoter batimba abayimbi wano genda mu magambo manyi bantimbye aruwa sina chenmanyiko so that bano ba taking a responsibility okurunning as nze I believe simanyi bechibe ba running but I believe bwechito bwechino okuba kitegeera yes nyina kintu kyajagala okubuza kira is has the association spread the gospel to the whole world abayimbi bonna abali mu industry bali aware about this association sijagamba mbonna kitegeera but at least there is an awareness that there is a waliwo ekitongole ekiriwo right now otegera so kati president ne cabinet ye but taking a responsibility informing buli artist aliyo out there that munange tulina ekitongole kyaffe kigenda tuyamba bwetuti tegeka cause balonchirengire Kampala abembarara simanyo babakifuna abaruwa je bali abayimbi be Masaka nabo je bali okitegera so bandi badde bakolamu omulimu Nema registering almost every artist nema mukwata nema muteekaawo kitongole ne kigaziwa ne kibanga kiba kwasaganya. Okay. Still omukulu bitonde yanyumiza akantu waneno ebintu bino Nimrod nali nduddo biwulira ngamba wale omuntu akuba essimu ewuwo Nimrod ye DJ nakubira neck namugamba don't play someone else's song. They have done it before. In a business. Is it acceptable? It's not acceptable, but okologa kukirizibwa. Tekukirizibwa. Okologa tekuliyo. Buli wenkubira essimu togikwata. Gikwata muganda. Goloza lwaki ogikwata. Kwagala nnyo. Nakuloga. Now, it is business. Okitegeera. Nze sinenya muyimbi kunkubira nanga tozanya luyimba weruti. As long as on PUBG. You're promoting something here. No.
This is business with Muganda one. Okay. Because let me break it down for you. Nze bitone. Mpulidde Daxa fulumiza akayimba. Nange netaaga okuyita the same route. Okitegeera tuli mu business yemu. You serve the same audience, same people. Bwe bakuyita Arua nange nandyagadde okubeera ku eyo show. Okitegeera bwe bakuyita e Masaka nange nandyagadde okubeera ku eyo show. Lwaki siteekawo embeera sabotaginga nga gwe togitegedde? Because nze nga Dax nja kuteekawo embeera gwe gy'otategeera. Because banampita promoter nagamba ono wandyagadde okugenda n'abayimbi ki ku eno show. Nange njagamba ono tuli mu layini yemu ajja kunzibako akingambye omukulu ajja kunzibako show sijja muteekayo. Okitegeera some applies even to us. Nange nsobola okusabotagingira DJ mulala nga nkimanya ajja kunzibako show. So nensalawo nempita bemanyi mbonsingako. So it's a game within. Yes, it is a game. Tulina okugoberera oba kukkiriza mbu kibeerewo. Yes. Nange nali kati unity enajja dini modi. Rakobanga nazija sente naye nasigala kuba enyemba. So unity, as long as unity is possible, by the way, because as a DJ I can unite with you as a TV presenter. True. Okitegeera, but as a DJ eno business muganda nge jetero mboba mbwenzi jakabala konengina banga kakola. Nange njagamba bossa ayo DJ azanya bubi nze nteekayo. So what is the role of your association mwe DJ wemba mugamba ngate bwe mwasobola okukwatagana? It is there to unite. We are united because ono chali wange okitegeera naye ate mwe musanga mukabala nga ina wakuba nange nandyagadde okuba ojjukira ko olunaku nange siina mulimu. It could be a Wednesday or a Tuesday nga nange ndi redundant ndi waka okitegeera. So unity is going to be very hard because almost tuli mu line yemu bafani be bamu. I don't think Jasmine likes Rema. True. Because Rema is trending, said as embargo nazitwala. What Jasmine era? Okay, winning what? Ochegera. However much tutula wamu because most of the winning waja atula ne Rema ne baseka. Nebwe dda mu studio nakigamba ko Juliana sometimes twali mu WhatsApp group. Ngamba naye borugenda mu studio. Tosoka kulirizako kayimba kanwaji kafulumiza noga mwana yayimbye munange mwana yayimbye ono kansoke nange nkole yakayimba akalobozo kitegeera. As competition is tight, it is healthy, but this is business. At the end of the day nwaji bwaba tudde wakanga areme embaga ziri bubi ajja kuddayo wa boss Julius amgaa wayi bantwala kiki tufulumye ennyimba okitegeera. Mbadde nsubira Nimrod okubanga kino kikwatagana ku muntu yennyini wetuba tubakuteekawo mbeera kibeera nange wendabanga Nimrod akola nnyo DJ nekikakatako nange okukyusaamu abantu bagambe nenekaze than yo okubira walewale nga nze nnyini kafo ngamba wayo tasobola anti kati nyine kafo tamanyi ba DJ bonna business oli alina bwezi na sente kati waliwo abamusomeramu okitegeera kiringa bona okola embaga ne bakusuggestingira nga bwe mbadde ngambe ne bagamba Fucharema tuleetemu Josted. Okitegeera. So waliwo abamusomeramu kati abamusomeramu nange gwe ngena nenda ngamba naye wali lwakitavaayo nze badisuko abantu kati olaba n'oli atudde nsobola okuba n'asituka kumba atudde mulema tasobola nakuzina naye nga nkukakasa ne nkugamba kati wali azanya nenze musinga ate nze ngena kujja n'abantu okitegeera. This is business. Unity can be there like the association is eriwo kukwasaganya enasobola kikola erino kikola kyekagiteesaawo okitegeera gwe mulimu gwayo eno kikola okitegeera. Unity yebeerawo abayimbi tebeewalana kyekirungi ekiriwo right now unlike those days where Camille Bobby ne Bebe baali bejjirayo ebiso okitegeera. But right now fights to fightingira ku social media naye ate nosanga nga Epasi atudde ne Waiki Benda bali mu kunywa kachayi okitegeera. Kati ate bafani bone batakimanya ne balowooza beewalana kumbe eno business tuteekawo embeera. Okay, kyatugenda okukola Nimrod noza tugendagirako music break atono nnyo naye wetukomawo nga tuvudde commercial break
badde njagala nsooke ntegeere ggwe amapresa ge tuyinza onyiga ocreating that unity nga ntunuulidde ggwe ku side yo what do you think is possible but it's okay kubanga nabo bali part of the industry